Kkooti ya Uganda enkulu emaze n'esala eggoye ku musango ogwaloopebwa bannayuganda abamu nga beemulugunya ku ngeri bakamisona ba paalamenti gye beegabiramu ssente akawumbi akalamba n'obukadde 7. Kati mu nsonga ez'enjawulo kkooti zeerambise yategeezezza nga ssente zino bwe zitaafunibwa mu bumenyi bw'amateeka. Ebbanga lino lyonna ery'emyezi 8 oyinza okugamba nti bakamisona ba paalamenti bano abana babadde babula we banywa n'ekutuzzi nga n'asinze okukosebwa yaliko akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga. Kati okusalawo kwa kkooti kuno kuwadde Mpuuga amaanyi n'ayita bannamawulire okusekerera abo bonna ababadde babijweteka nti yabba ssente z'omuwi w'omusolo. Okusalawo kwa kkooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmentererwa emmeeme abadde babuzaabuzibwa kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banonye ebyokkola ebituufu. Agamba nti ensonga zino zimumalidde obudde ng'omubaka wabula ne yeewuunya abo bonna bamusalira omusango nga ne kkooti ebadde tennaba kusalawo. Si lwakuba nti abafaananga nze tebalina kubuuzibwa nga balina kye bakoze. Ekyokubuuzibwa si musango naye ogufuula omugano. Ekimu ku byewuunyisa nti abadde beemulugunya be bawaabi be balamuzi era nga balina ensala yaabwe ku buli nsonga. Ono asabye babaka banne naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti okuba abeesimbu mu nsonga zaabwe n'okutunulira ensonga mu ngeri y'ekisajja kikulu wabula si kugendera mu nkwawa z'abalala. Okusaba n'ababaka ba paalamenti naddala abafa b'opposition naddala abava mu kibiina kyenvamu ekya Nuupu bafune ku mbavu okwetengerera. Agamba nti kati kano ke kadde okuddamu buto okutambuza emirimu gye naddala okutumbula ebyobufuzi mu b'oludda oluvuganya. Mukiraba mu kiseera kino nga obudde oluvuganya tutambula tubeteggera twava ne mu kubeteggera ne tulwa ne wansi akati tumagaza bwemagaza tewali ensonga ya Ssemba gye tugoberera tubuukira buli kaguddewo tetulina kye mulama kwe tutambulira tunoonya butaala nakwetimba mooli nakwetona maganzi. Era asabye bannakibiina kye abamuviirako kalunsambulira okuvayo bamwetondere oba si kyo balinda akanaamuvaamu. Abakulembera ekibiina ndowooza bafunyemu ku mbavu ezigoberera ebigenda mu maaso ninze kye banaddamu. Balina omukisa okuvaayo bennyonnyoleko kye baali bategedde nga kye batategeera oba beetonde oba tebeetonze nange ekyokkola nkimanyi. Kyokka ababaka abamu betwogeddeko nabo bagamba nti Mpuuga ne banne tebasaanidde kweyibaala ensonga ezibavunaanwa nnyingi nnyo ng'oggyeko ssente zibeegabira. Kati ekino ekyabadde mu kkooti babadde basalawo ku biliyoni 1 ne miliyoni 7 naye ffe tulina ensonga ezisuka ku ekyo era ne bwe bandisazeewo ne bagamba nti Kiraaka ye yakola ensobi Kiraaka ye yateekesa mu nkola biba bisaliddwawo olukiiko lwa commission. Court can have a finding that there was some breach either by the Minister of Finance or the clerk to Parliament. It is a confirmation that the entire process was tainted with illegality, it was irrational, and due process was not followed. The only conclusion. Ne mu lutula lwa paalamenti olwaleero omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo yeekubidde enduulu nga yagala paalamenti ennyonnyole lwaki okuva lwe yakuŋŋaanya emikono ne giwera ensonga eno tereetebwanga kuteesebwako. Speaker, sir, may we know as petitioners when a notice is due to be issued so that we can prepare accordingly for that debate. I thank you. Kati nga kkooti emaze okusalawo ku nsonga zino ekirindiriddwa kwe kulaba oba paalamenti enakkiriza ensonga eno eteesebweko. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.